Omanyi omwala gyavudde oyo omweru. Oyo wawa ono omweru ono. Omumanyi? Wawa. Wa UBC. Be bakolera TV ya government. Kati ya kimyeki. Kyesimanyi. Babba content. Nkola ne babba. Nene baba funye tebampaayo yadde ekikumi. Kati yalese ne bayintani. Mama bakolima abo balogo. Obagambako nti banete muteekako no bagende ni bakolima. Ye leero ngolese kamera. Sikitegedde. Atwala waka yenna. Atwala waka yenna atwala mu kabaiti ka UBC. Oh, UBC atansa ba kamera. Banaje. Nawe watandise obusuuti. Mugambe ava mu office Uma obusuuti naye waliwo nanyiri w'obusuuti mu yes now Fina. Oba ina office ki? Banange. Fenda by the atwigi. Kati kikyo tayagala tuogereko. Kooti. Picha ali mu kooti so abyogera. Njaga tubikuoneko dho. Omanyi sole yonna njirina eyo. Amina. Eyo njirina yonna era simanyi. Naye nyonyo okujogera naye so akwogeresaazi. Kwa tukyali mu kooti. Naye njagala tugikuoneko. Kati sinakitegeera omuntu agamba tanti omuntu yamukubye nga tamukubye. Tubya kisiro. Ate nga ze zero proof naye omuntu tuli mu kooti tuwoza. There's literally nothing. Obaba oli omugagga gwe bagalako sente. Banti kati nze nziramu wa ekyo kyonkimanyi. Nanti yagamba gwe wagira bali ne bamukuba. Ntya, does that make sense to you? Muka video kakwata nga oli mukola boti. Ndoza ngo bagaba nete muyomba temulwana. No video. Ate je batwala ekira. There's no video. Guy yali fani wange ali eri kubali ali kunkwata bwe ndi ku table nkola byange. That's it. There's no video of me doing anything apart from that. Wali toyimba. Neda. Yali after the show. After the show. Banga bakuambira mukubu. Agi ne Daphne. Police ne kuamba mukubu. No, bampambangako. Bampambira. Ndoza tukole story eyo tennaba nenjagala nnyo jjogerako naye nagaa nemejjogerako kubanga ekyali mu kooti bayinza gago wagituwadde. So olwaleero lwanjawulamu ndowooza nakyo ekyo mukirabye. Ndi wano ne King herself. Abula ennaku zino omwami we tetumulaba era omugambo guna ate tokomoka naye aba Bubbles Beauty wabula oyo naye bannaaji. Bubbles Beauty bakola ku nsusu, bakola ebintu ebiri nakyo tebeerusa bannange, naye ate gwe yakona basobola okubeera nga bakola ki bakuzigula n'olema okufaanana gonja. So aba eco photographer and videography bo bakola ku mikolo bakwatira akafaananyi akalungi omutali kinzaali kossa ka video nga nako kalungi ddala olw'omukaaga olujja ye Hijab Nation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Executive Captions presents the very first edition of Hijab Nation on the 31st of August 2024 at Lugogo Millennium Grounds. Join us as we celebrate modest dressing with lots of halal activities including archery, Quran reciting, nasheed, kite flying, henna sessions, Islamic quiz and many more. Don't forget all women in black hijabs and men in white thobes. A table at 3M, VVIP seat at 380k, VIP 100k and ordinary 50k. Stalls are available at very affordable rates. Sponsored by Radio 4, PAL FM, Muslim Channel, Jilibab House, Rashida Veils and Makeup, Sula Motors, Hana Events UG, Nexo Hotel, Sanctuary Juice, Glosh Designs and Events, Flory Flower World, Mimi's Glamour Palace, JJ Events, ECOP, Fancy Tables, Aisha Muslim Wear. Hijab Nation, the very first of its kind. Gena kuba Lugogo ku Millennium okuyingira 5 10 emeza ya milioni 3. Oli otya King? Ndi bulungi, oli otya Zubedah? Ndi bulungi. Mukulikeeyo mu show bukyango gimala sikulabanga. Nakunoonya kuva mu show. Nezija nga shewedde ng'ate nkulabako. Nga wendi munange. Olusi binkwatamu nga bobimanyi. Naye wendi. Kulikayo nga kitalo. Nange kitalo nnyo.
oh, I saw you bachogera bacha mu Luzulu, I saw you broken, crying. It was sad. It was sad. Omanyi abantu bangi nyo bagamba I'm your number one fan. I get that a lot. Nayo your guy, that was my fan. That was my fan. In fact, I can confidently say that was my number one fan. Yali anjirawo mubiri mwana. Sometimes nga nange njaba mugamba ati soka linda. Sibamuko linyako mchawa kati. Especially sometimes gali mu enemy territory. Stegera mugamba that just for your safety bichi. But he didn't care. You know, he was there for me like 100%. Ngata fayo. Ate no just mbukuyiwa mubiri ne sente ngagula t-shirt nakulirako nabo ku kyalo ne smile gundi ati he was amazing mwana. Kati yalwala yafuna accident. Ekituufu kyenye sikimanyi. Wazise buzise. Nasoka kuli of course titeyewulira bulungi biki nankubira naga nti agenda mu ddwaliro. You know, and then within there's a time esimu ye yavaako for like 3 days. And after that family netukubira tugamba mwana yafudde. Ne family temanyi. Ne family I think just twafunye budde. Bubuuza. Yes, bubuuza. Yes, so fene tukomanyi mu mbeera eyo kwetu satandika kubuuza abantu. Yafudde kibanna. Yeah, you can't do that. So maybe later tujja tula ntegere story nti yatandikirawa. Kati yabadde alina omukazi n'abaana. Nedda. He's a young man. He's just 28. Tabadde muto just abakazi bayika bamubba nnyo. N'atyo bawasa. Waliwo n'abakawala kati balabye nga tebalina maana nagamba mise nandaba nti nze nnamwandu. N'atyo okuvaayo. Usually bavaayo. Usually naddala mu time eyo. You know, but he was a very young man, very young. Talinze na show. Yannumye lakyannuma. Ng'ate oli wekka okabe ne tolina akaako akukoonako like our dad is not around. I understand, yes. Then again, it's like I was born with him, and you know, but tell you it's like you're not blazing. I hear you. Of course, I miss him. I'm missing, yes. But then it's not that serious. Nga twamumanyira wobeera wabeera. Ekisita siwekityo. No. Njikumyemu nnyo. Nyate. So where is Mr. Okuyo? Mr. Okuyo has work to do. He atambulamu sometimes nakomawo. Yeah, so atambulanga muko. Walabako Ibulake Mukaso mmanyi? Yes. Wamulaba ng'akuwandiiseeko? Yes, nalaba. Ng'aga musajja wamututte agenda akole? Yes, nagiraba. It was very funny. Nenga nagiraba, yes. It was funny? Yeah, it was very funny. Yamwogerako ng'oba school boy, gwe nsasulidde nti genda osome obeereko ky'okola mu future. Yes. Nedda si bwe kiri. It was very funny. Yengeri egyakyogeremu yekijjayo ate bubi ye. You know? Omusajja abamu n'emirimu gye nti sometimes we go and work abroad and come back. People have their hustles, yes. Totya nno nti abeerayo ati eyo taafuneyo kimami. Onavaawo Zubedah. Oliwa? Mukazi mukulu. Tebikyakuluma ebyo? Sinti tebinnuma naye tebindya nnyo bwenkyo. Kubiwa budde. Siri that insecure. Okitegeera nti ate kati omusajja waba naayenda ne waba nga waali ewaka. Teyeetaaga kufuluma out of the country mbwayenda. Oba wabimanyiira bumanyiizi? Ebyo tewabimanyiira okimanyi ndi mukazi tosobola kumanyiira embeera bwetyo. Nedda naye ng'omukazi olina okutrustinga mu kintu kyo oba nkugambe ntya mu muntu wo. Yes, muggwe ng'omukazi gwe kyoteekawo nti n'okimanyi nti bw'atambula alina kyasubwa. Si ye gwe, you have to trust in you gwe kyoteeka ku table. Nti wadde azunga atya naye ajja kumala dde. Ajja kudda kubanga nina kino. Awo nno wali obuzibu awo. Si nti kwesiga ye. Olina okwesiga gwe. Omanyi oluyimba nze maama bankuza ebyo byolina okwesiga nti nze manyi nti bankuza bulungi nti kye nnina akyetaaga. Kyekyo kye neesiga. Awo nno weewali obuzibu awo. Nti ate nti oyinza okyesiga nga waliyo n'omulala naye akyesiga. Naye ate olaba ekyo kyangu for me okunywera kyangu okusinga okwesiga omuntu because tewakula naye. Okitegeera mu meetings wano nga muli bakulu mwenna. Naye nze kyensobola okwesiga yenze. What I bring to the table. Akagambo katabudde eggwanga lyonna. Ajja kukola ki? Ajja kusubwa kino. Kati tukyenyweza kijja muzze ewaka. What you bring on the table. What I bring on the table. A lot of women cannot bring that on the table. Yes. So kyoleeta ku table kyesiga? Kinene. Ndeta main course, sireeta bumpwachi. Bannaaye
kale ali wano nno wetulaga nawo wakambwemu oleta main course 3 course meal 5 course meal okitegeera balance diet ayinza okuba nga eri afunayo katunkuma yekka eri afunayo herbs simanyi wali afunayo ki naye ng'ewaka there's a full meal ate ekyo kyenneesiga nti ajja kudda kati mubeera ku ssimu tubeera ku ssimu bambi yes nayogera n'abaana ayogera nange tutambuza embeera bwe kale luli nga tubeera naye wano bannange wulira nno bwe neeteekamu banna so famire yammwe ngiyingiddemu era nsaasira munnange obulumi bungi no nembeera twajogerako eya before nangamba nti agenda kubanga atambulamu at a certain point you know so I was ready for it yes so agamba nti weetegeka neetegeka yes that's why siri kulira bubi nnyo nga bwe naali badde singa nali saakyetegekera yes kati waliwo akagambo kewayogera edda nga tonnafumbirwa n'ogamba you cannot move in you're the king someone moves in so you are still in your house with him? Yeah. How is it? What do you mean, how is it? No, them bazungu, bayindi. No, but I think ngomukazi osalawo segera osalawo kati there's a time when you're younger walk away like moving from house to house when you start dating after something gamanyichi if somebody loves me they will move here. So that when they want to go tibantawanya they go no sigala mu kifo kwegala ne batale magamba nti yali sigala biri constant yes banne bale magamba nti ava wano na deri kata ata gobye ne banda basindi ngandi awa mu opakira bintu nge parking nedda kati gogo balaba ngo parkinga kuswala okwo musajja ngana koko kati bwabazze na kesi afuluma na kesi eyajja n'akaveera mongeddeko nabyo osomukwatibwa ekisano gamba biba bibye at that time bwe nabimuweera yali abigwanidde kati nga lwaki nekyusa obusungu osungosa bimujjako n'omuga ayambulamu engoye ze nedda twakula ziba zize agende nazo tujafuna endala addako ajja n'ebisima ebirala nno nakyawe ekigambo kiba kiralamu anti ekyaki kyekiri kye bagambye omukulu oli anti zali mbuki nti mukwano awo nno oba olimbamu togenda fubutulanga bwotyo naye nga nno kati ne mumaka ga nti abantu bakuweramu amateeka kutegeera omusajja bamusajja at the end of the day naye nga ate waliyo n'abakazi abamu nga nabo bakazi at the end of the day so I think ongo omusajja olina okwepimira not every woman is the same engeri gyoyisizaamu omukyala gwosanze nga talina kyalina si engeri yeemu yoyina oyisaamu gwosanze ng'ayina buli kimu akirina it's not the same I think omusajja ye bw'ajja ayagala kwerimba nti kyekimu okitegeera engeri nze nga Cindy the way I humble myself is not the same as the way say my house girl would humble herself for a man because she has a lot to lose I have less to lose so sigenda kubeera the same attitude yes ye yange yadde nga fembi tuli baki tuli bakazi bakyala yes so sometimes you have to appreciate omuntu standard gyabaddeko bw'aba nga reducingeko for you olina okusimba because eyo level gy'aliko tagenda ate kuba nnyonnyo ng'oli atalina nedda so you can't move in no I don't move in you move in and we create a life together yes singa abeewabwe bagaana nedda mutabani waffe ate abeewabwe bagiramu wa baita oyingira mu relationship ne bagamba nti olaba awo bajjako abakuwasizza togenda bajja kukufugamu nze sikiraba bwentyo okitegeera sikiraba bwentyo nze kyendaba nti ng'omukazi in relationships abakazi fe abasinga okukyuka bwe nzaala nzaazaala abaana okitegeera it's me who accumulates ennyumba nze agitereeza ebisinga nze abigula you see what I'm saying like byonna at the end of the day byange because nze yabiteekawo it's very hard okuba nti omusajja yeyagula sofa yakola ki usually omukazi yakola ki yaba abiguze yaba abiguze and me when I was shopping when I go shopping as a woman sigula bintu bya temporary I buy things for stuff I make sure at least entebe zigenda kumpangaza the next 25 years so when you come into my home it's a permanent home it's a real home so bobanga tojagadde kali editing naye oba ovaawo gwavaawo sinze sigenda kudda mu kuzunga obudde tewali obudde sirina ndi busy kati oba oyagala genda usually byabasajja bitono okitegeera nze sifayo sigaza abaana so ffe katusigalawo n'abaana gwe
weyongereyo mukwano tomala budde kati nawe Uganda weeri ebino tuba tubiraba mu bazungu so fa kati kankirowoozeeko ndabe bwe nkitandika saagala nnyo kunziba kati biri mbiteekamu maama baani ne bibeereyo nga byankukutu bannange oba njagala nnyo ate ne bino byenzize mbajagala bitwala nebyo manya bitwala era naye weewo wenzize era njagala nga gwafuluma naye nombibbe kati ate bw'ogenda mba nina ofumbirwa wala neteekamu abapangisa noba nga wafunamu wano nawaliomanda ng'ofunamu ate gw'oli muzibu banna so oli otya so yagenda bulungi mwayimba bulungi nnyo mwayambala bulungi naye kiki baŋŋamba simanyi mbadde saakyogera naye ababoda bano batera okumpa olugambo omanyi mpostinga nenga kati ngenda kukola ku gundi mwagala mbabuulize eki ne baŋŋamba mwakola sheeyo naye ggwe ne Lilian mukyagaanya okukwatagana lwaki simanyi lwaki lwaki abantu balowooza bwe batyo bakyalinamu kirindoozo ekya bato ndowooza oba mbwate namwe ku stage wayimbanga nnyo ng'oli kusaidia Kyandirwa eno togendayo nnyo nategereza nnyo vidiyo ngenda olaba nga kiringa kyekyo naye omanyi Zubedah nti in life tosobola kwagala abantu babiri exactly the same way tosobola kati oyinza okuba n'emikwano gyo mingi naye buli omu olina kyomwagaza si byebimu so I feel I love gyenina towards Jackie ndala ate towards Lilian engeri gye njagalamu Jackie engeri gye ndowooza nti aneetaaga wali omuntu n'omulaba nti they might need your love your comfort that's what I feel for Jackie because of situation gyazayitamu nga mwenna and all of you have seen it and that is why I feel like she needs me more than say Lilian. Lilian's more independent. So sometimes sichi intendinga sibe nakaonenga wesanga masanyaze gakusise nesanga just nga more ndikusaidia stage yagwe ekigo na it does tekitegeza nti Lilian yes mwagala but the love is different so bana bakiteekawo bateekawo kyabwe bakiraba bubi ku ango yabwe bwe kirabika naye ate ku ango yange the way it is like Jack is more vulnerable she might need a hug from me faster than say Lilian because of embeera jaza kolaki jaza itamu yes not because nti oba Lilian simwagala bakya anedda mbanyi temweyaga omanye stage yago olubege nkabe ngaki stage ene yekubira side eno kite balancinga stage manager no netumunenyamu tubanga bulijjo twali tukola you know rehearsals you have ne muri aso mwakolanga nnyo ne gondyo twaliyo nedda ne Jackie nedda twalingayo nga muba museka muba mukwata obu video babiri maybe just Lilian is a serious person titaseka nnyo so omuntu nti asaagasaaga nnyo naye nga tewali mbeera yonna eriwo nedda sibe kiri badde nnotidde ne ng'abanna ate entalo tunaalwana mmeka nedda kati olaba abantu kye batagategeera is that this ekintu kya bato buli omu alina ogendewa mukwano gwe tekitegeeza nti nno tebanjagala buli omu yali alina kubeera ku munne ali close to them ate nga bw'omanyi nti nze sirina budde bwa mikwano sirina buzibu n'abayimbi sirina buzibu na muntu yenna naye because of my life I might not have enough time of creating emikwano egiri strong mu bayimbi so mu mbeera eyo n'aba nga ye alina more closer friends than say omuntu nga nze kati abantu because baali mikwano gyange naye nga at that time balina okulonda so they had to choose her because you know bali federation together they hang out more together not because of asindi tebamwagala naye kati saawa etuuse nga alina kuba kusaidia Chali yes so kitegeera so nalyoka agenda side ninga bonna twali tuwuziganya tuwogera kale ndowooza ekyo kiri cleared ababoda kakati nno waliwo era ensonga ende era nebeva mu baboda mbu Steve G yagamba ku bye wamukola yali tayinza kukola ki kujja ku show neyeebuzaabuza naye ngenda okubuuliriza olugambo nga baŋŋamba kuba nali manyi yabanyiigira mwenna naye yanyiigira gwe ng'omuntu era n'agamba tasobola kulinnyawo nembuuza kiki ne baŋŋamba wali omuzungu akututte eri wali ogenze wa yitarwe nedda si kyekyo bw'omuzungu bwe yakutwala eri wamwogerako ebigambo no ekyo si kituufu n'omulundi n'ogumu nedda but nze ne Steve twafunamu issues I think about maybe 8 years ago something like that naye maama nga tasonyiwa
kirabika nagezako okutereeza embeera naye yagaana nenjivaako bagamba yali tayinza kusonyiwa waliwo ebigambo biwamutemako nga binene sinti saatema bigambo namuvuma ye in person samwogerako sakola ki wajja in person bintu ebyo Zubedah badde neewuunyiza naawe nzija wooli sigenda kutandika kugeya nzija gy'oli nenkuwa wajja n'omuwa najja nemuwa kiriya in his face so samwogera kwombo oba nasala kigambo no I actually namuvuma in person naye nga mulimu ebigambo ebitavumika mumbeereyo naatya yali afunyemu ne stroke no yanyiga katola Steve yalinga brother wange okitegeera ate yali akukkiririzaamu nnyo yali blood wange bwana naye katwali ebigambo binawulirizaawo situation tazitegeera kati nga njagala kumanya naye nga question nyingi yansa yebuzaabuza nogano kati ono nezija gyali nenjoga ebigambo nga bisongovu nnyo nga nze manye nkya tujja tutereeza nga bulijjo naye nga ye kyamuluma nnyo and I understand actually I do because he treated me like a sister like a little sister Steve Gini omuntu nti yali agula emmere ewaka n'abantu wabaguza amatooke he was going to buy an extra bunch for me nangamba jangu kima amatooke oba jangu kima omuceere bw'atyo nno yali muntu wange ddala mama obuvumo nanyiga bw'atyo n'atajja na musho neyeekwasa mbu alinako event I think everybody is different mbu yali yeeka ng'agiraba ku ssimu ezo details sizimanyi nze kubuulira mazima ababoda baaliyo baaliyo wakane bamulaba ng'atudde agirabira ku TV era bwe yamala n'agamba good work girls no Steve ye namunyiiza it's my fault katunaakola tutya kiri kuye I guess kiri kuye netonze emirundi egiwera I found a way nenoonya engeri y'okwogera naye tayagala kumanya so nze nkirekedde ye yes nkirekedde ye bw'ali yagala akusonyiwe bw'ali batayagala era abireke nze mukama yansonyiwa njagumirako ekyo anti omutima gwo gwatukula weetonda dda ne weetonda ne wa mukama that is true yes kati nze nga nze nakitadde wayagalira wonna ajja kunsonyiwa agamba era olwo olutalo lwe lwabaleetera obasuula ewa ali no actually that time yali akyali mukwano gwange yes yali akyali era ekya blue 3 okwawukana yali takyagala kyova ya blue 3 yagita bwe yavaamu Sindi n'agita n'agiwa Ali because ye yali yagala the original blue 3 naye kati bwe yalaba nga ate muddinganye mweno yandizze n'abalabako kale kituufu yalize n'alyagadde n'anyumirwa n'agamba be bano abaana bange abaddala brand gye yatandikawo gye yazimba n'emikono gye this was really his work yeah naye naye bangambye yaleeta obwana obulala warafiki mulimu Kasindi mulimu Kalilian mulimu nani ne Jack mulimu Patricia gwe na mentoring I literally trained her mwamulabira kunze actually Patricia I'm very very happy for her very proud of how ali kati bambi abalala sibamanyi I know Patricia and I think she's doing an amazing job nze naakola bulungi abalaba nababiri tobamanyi sibamanyi sibalabanga nako but I know ye Patricia mmanyi tobalabangako abaana balafiki tobalabangako no naye ng'obawulira nti gye bali mbalaba ku TV nti mu video we bali olaba mu video tobalabangako face to face baba we've interacted watching no but I've trained Patricia been with her for years ye mumanyi ate mulaba nti what she's doing is a really good job buyimba bulungi oh yes wayimba bulungi bulabika bubalaba ayagala ku building aba blue 3 abapya kituufu bali nyonga yajjeko stress nyonyo there are a lot like blue 3 engage twatandikamu na buli kimu anange olutalo nalo nno lunaggwera si lutalo kunyiiga ntondo akuze afunyemu ku ntondo tulinde tulabe maybe I don't know osigera kati singa omubuuza kuba nange side eno njagala kumanya atukkiriza tumubuuze kumugamba omuwala yakola ki kuba atugamba yakuvuma kigambo ki kye yakuvuma tugendeyo tumugaa kijjewo nze nno nkimanyi kyewamuvuma naye saakyogera kyogere kale tokimanyi nkimanyi ate wetumala ali muntu ali private nnyo tokimanyi tofaayo wetumaliriza wano nkikugambe otegeere nti
byonna bitandikira Wange ne bisaasaanira abalala. Kale kaninde. Kaakati concert yaffe yaddi. Concert yange ya next year. Chagala tugenda salawo. Next year. Tugenda salawo, yes. Wajongezaayo. Najongezayo to next year. Next year. Yes. Tetunafuna mwezi. Okay. So tukolemu esente tufulumye mu music, mu videos. So tutukira ku show nga mulina ennyimba ze mumanyi new music tuvibingire ku ganga vibe yompya kyenjagala. Yes. Abantu bano bagamba nti kuva bwava mu bato. Oseera. Tova ku nnyonyi. Sebo mbo ina ne wabadde ku interview n'okudaala, ina interview mujje wabadde ko mbu n'okudaala. N'ogamba mbu nange bino ebyenyonyi mba sibyagala nnyo. Like I want to be home with my kids. But that is it. Bayimbi abatagiri nnya nno ne bagamba nno omukazi oyo. No, but ekituufu bannange. Obikooye. My truth is very different from everybody's truth. Nze ennyonyi njitya, sinti njikooye, njitya. Njitya njagala kubeera ku ttaka. Nali preference okuvuga mpaka US kankubulira if it was possible. Ennyonyi njitira ddala because ndi mu bbanga blood. Teri kitukute tuli eyo mu mbeho. Ositegeera namanyira nti tires zikutte ku ttaka. When you know, boy, if there's a problem, you might there's a chance of survival. But if we are just in mid-air, tumanyi ennyonyi eragawa totegedde ani avuga tosobola mugambako nti gundi. Lekera. Simanyi Peter kyekigenda maaso ositegeera. Alayinza n'okuba abavuga bamunyiizizza. Oba atamidde oba abadde tosategeera wali mu stress ze you can't know. Kati mwe embeera mba entiisaamu kati. Wali oyogera nti otidde wali togamba nti nno ozirinnye nnyo okooye. Bakitwala nno bubi abayimbi banyiiga. Nyabo ne bagamba nti kuva otandika wamala bato tokyagambwako. Omuntu akuyitaawo Masaka miliyoni 10. Mbwa nti oyina abaana b'otambula nabo ate bw'oba olinnye ennyonyi oyagala genda ne Agi simanya naani bonna babawaate hoteeri presidential suite. Simanyi baba bakwogerako bituufu oba si bituufu. Byonna bituufu but toba kunnyonnyola etya engeri gy'obyogeddemu y'enfu naye nga byonna bituufu. Omanyi after buli w'olinnye eddaala level zirina okukyuka. I know. Yes. So bato ina we yanteeka. Concert ya Blue 3 ina we yanteeka. And the only way that reflects is kaja. So akubanga nkola all this hard work for nothing. Kati buli wentuka akaseera nga mwina we mumpanise omuntadde. Akasente kali nyamu. Reflecting, yes. So tezisobola buta reflecting. It doesn't make sense. Kati why do I work hard? Why would I fight so hard okuwangula ku battles mayo kujja Blue special tujikube bere akabi for what? Eno okubange kola ki nga the end of the day magoba. Nibanga iti banna basasula. Cho abawa. Aba Blue 3. Buli omu bamusasudde sente ze. Recently. But sasula together, yeah, we see the office together. Tedi abanja. Mabegako katono. Sigamba nti babasasula shonka tenabo banga yakagwa. No, they kuba namwe nadde ninze empinno. No, zo kuba As a contract, some contracts over you want to be paid all the amount before. Then there are some contracts that like even after the show. Kati sinziro in a relationship ne promoter. Yes. Kati our relationship, okay, at least in the personal relationship ne talent 256 sijina kobuzi. Ali ne wangamba ngena kusoma myezi mukaga. Kuba manyi mu myezi mukaga jakola che ajazireta kati yo deal detwine ne ali you are not in a hurry mbuno yes deserves to kati no because like to deposit collection then after that tule or tubale zinesigadde and that's exactly what happened. Like that's because tuina trust ne promoter otherwise ne ekyo tosobola kinkolanze manyi baba nedda yeah bana olugambo oluli wano sinti bino ebigambo mubijjawo boda abaana ba boda nzanti nina agundi ya stage yensolooza naye bamanyi buli kyama kya muntu ne contract era banga ati banna bamala zagambye bituukire eno Wange ne bisaasaanira wa ngera we bangamba nti baali bakubbye mu nga bakututte mu federation juzi awo waliwo sente zaali zifuluma bilioni 15 nga zigenda oba ku sereni zaali miliyoni oba 5 nga eyagalako ne federation eyagalako kati nga ate federation bagenda eggulu bwe bagenda eggulu nammwe mukola ki mugenda batuuka eggulu agamba abakulu bano baleeta gravity
Gravity ayisaamu Fiina amaaso. Fiina akaabamu awo. Bamujeregaawo Fiina akaabamu. Kaakati bano baagala ssente nnyingi mwe tebaagala bbawa. Balina osasula suuti mwe basula na biki. N'olaba nga essente yonna egenda eri. N'oyagala ova mu Uma. Ne ŋŋamba Sindi bw'avaamu Uma eba egenze. Atukoze atya. Story ya bannange. Wagitegeerako? Mugasenga 1000 bye mugase into one story. Story nagitegeera bagenda jukira that time nali siriwo nalina show e Sudan about the executive we agenda ne other associations wajukira Uma ina associations 14 endala zekolagana nazo kubanga abayimbi okwegatta tekitegeeza nti buli majoininge Uma ne mbanga nze wa Uma go wakadongo kamu as long as tukiriziganya nti buli mava mu nyumba ine tumatching tugenda ku parliament tewali buzibu at the end we are working together we don't tetwine ekyombu we have to register with Uma ne tufune enkolagana kati aba Uma tuine enkolagana with 14 other associations ezirimba producer ba writer ba publisher kati we nali siriwo bakwata everybody from every different 14 associations ne bagenda egulu yes kati yeyembeera nti side eri bavuma nnyo Fiina n'akaaba neki n'amaziga nga gwe toliiwo yes nga nze siriiwo bamufuna nga toliiwo naye ate kati bino ebigambibwa nti ssente zaali zikututte mu federation nga Uma ogiriddemu olukwe. Nedda sweet nedda singa for me if it was about money singa nagenda nga lwaki sigenda for me it's not about money at the end of the day kuba baali bangambye nti president ayina kati ate era mwali mweriddemu olukwe president nti ate ayina kuva mu federation siri kutegeera association nga mwagala kati president nga baagala president ave abeere wa federation we mwegatta mwenna Uma ne yeegatta ne federation president abeere wa federation ne general secretary abeere wa federation. I see what you're saying kati cha Uma kiba kivuddewo mwena mukkiriza mugende mu federation ezo ze zaali negotiations from the beginning katulaba Zubedah bw'obanga olina ekintu kyotambuza okyagala ye Uma nagisanga nga baali bakozeko emyaka 5 nga sinaakufuuka president nenkijoininga ne tukwasaganya mpolampola ne tuka bwe kati tulina ebintu bye twagala okukola ffe nga ffe kati enkya tosobola kundeetera buleesi leader atalina gy'avudde n'oŋŋamba nti kati ono yantwala gye ndaga it's not possible kati bwebuzibu bwa federation nti bwe bajja bali bagamba nti abandon everything that you're doing and now we go and all join the federation and let Kenzo lead us. Kenzo simulinako obuzibu n'akamu but jana eno gye tubadde wonna mbadde sirina we mulaba so siina trust eyo nti gyatutwala amanyiyo okitegeera kati nze I prefer so kentuule ndabe wetegereze wajja abatwala kubanga nyinza okuba nze wentuuse ayinza okwonoonawo kitegeera instead of ati nze wakiri nsigaza wano wentujja tutambula mpola nga bwe twetegereza side eri kubanga eyinza okwonoona bwe tutuusa akaseera kano kyonna kye tugezezaako okukola nekyonooneka bonoonesi kubanga leader waffe tayina any experience mu byali okukola ki okukola yes simulinako obuzibu ye ng'omuntu I don't have an issue but for now nze ndoza yeetaagamu ka training kati wentuuka akaseera nendaba nti no I trust what he's doing awo nga tujoininga ki federation but not the way that they wanted because Uma tetusobola kuabandoninga buli kimu no byonna ne mubiwaayo eri for what okitegeera tusobola sigala no nga tukola naye wetubanga tulina ekitugatta nti nze naawe twagala copyright nga tugenda ffenna nga mugibanja tegeeza nti nakalo konna nkaveemu nzije nayo tubanje copyright no nsobola okujja nze kandi abantu nga bana muyina ekibagasa naye enkya nenzija ne running ebyange nga Uma kuba tulina ebintu bingi nnyo bye turunninga nga Uma which actually we don't need help. Naye bagamba buli muyimbi ali mu Uma agwa bonna baapukamingi nze nzuno bonna baagwa gwe wekka ndowooza ne Fiina no we have a lot of artists abatalimbo established artists naye mbu temulinayo gwe mugjeyo ne mututumula because tell record label si record label si record label Uma tuli we under association nti tufuna gundi issues eziba zitulemye apart from music zetukwasaganya the bigger issues zeweetaga okutuula mu board okutereeza ng'okufiirwa bwe bityo nti no welfare then ekirala nti oba bakubye mu kooti tugenda kuyamba nti omuyimbi yeetaaga okumufunira rehab tusobola okikola you see like there ebyo ebintu ebyo birala bye tukola naye tetutumbula music wo kwaliwo abadde bagamba nti kati nammwe muyina wano jam session naye jam session wammwe yagwa etyanga tenayadde tandika
Jam session mbabera wano buli Monday naye ebintu bya mutemwagala biteeka mu ssente. Jam session wamwe talinga wa federation owammwe muteekawo obutebe omuntu ayayagadde ajje bw'aba tayagadde abireke. No, I think jam session yalingawo even before Uma. Naye ne bagibakwasa. Negwa kati tuli kugirevivinga. Kati mutuwemu ku budde. Tubaweemu time tubeesige. Mutuwemu ku time. Era nga bwe kimanyi nti n'essente bazitadde wali tebanaziteeka wano mu Uma. Kati bw'ojja n'olaba ekintu nga kiri hambo kakana. Okitegera, this is just the beginning. Uma is not funded nga bw'olaba federation nti bo balina fche. By body funded, what your billions is because this federation. Uma hasn't yet gotten that kind of money. But with whatever that we have, we are building something. Yes. Kati omukulu wa mulabe bamuwadde wa president, senior presidential advisor ku creatives. Kati mulina nno yagenda okuwabulanga eri wa president. Amina. Mwamukongratulate nze? Nedda mbadde sinnaba. Lwaki tewategedde mawulire? Nategedde congratulations azeetaaga zaaki. As a fellow musician, artist, buli omu obedda mu congratulating abanye congratulations Eddie Kongs aba Uma tetunnalabayo. No, I don't have an issue. Sirina buzibu naye yadde. Mbadde simanyi nti nina okumukongratulating. Naye nga simuyinaako buzibu yadde sikirina. Obadde tokimanyi? Mbadde nkimanyi nakiwulidde. Munno bw'atuuka ku buwanguzi tosobola mugambako Kongs. Buwanguzi bwe mba nga mbadde mulwana mwenna. Okitegera bwe mba nga mbadde mulwana mwenna, and then you can congratulate someone. Tweba naye no battle gye tubaddemu owangudde. But if you're not part of the war, there's your congratulations have no value. Oba okwenya. Yes, eba terina value. Kati mwewalana. Ngamba federation ne Uma. Sinze, at least sinze. Naye abalala bawalana. Ojasanga some members nga bewalana. But as me, as the president of Uma, sibayinako buzibu. Bwe no president oli temuyinako buzibu. I'm happy for them. Okitegera, I'm happy nti mweno short time they have managed to achieve what they have achieved. Ebyabalema. Yes, because femuna kibadde kikyakoze ki? Kibadde kikyagaana. Government ndabanga ewalana Uma. Ntya. Government ndaba ewalana Uma. Ntya. Ebbanga lyemukoledde. Ne babanga omwana fiina nga ambadde busuuti. Ne babanga tebasobola muwa bwa presidential advisor. Kinyiiza. Batubuzabuza ne bamuteeka mu UCC. Bamuteeka mu UCC, bamuteeka ku board kumbe bambi ndoza bamubikka akatambaala. Choka out of the blue. Omanyize kyendowooza. Uganda oluusi olemwa. Because when you do bw'okola emirimu nga gye giri nga buli omu. Oli perfect. No nga buli omu alaba ky'oli okukola. People don't tebaagala kukiyingira mbaagala ekintu eky'obuyaye nga asobola okukibbiramu. Kati gwobeera ofuuse loosi kwaga bwenkola ne Sindi esente bwenzimuwa era agenda kuziwa ba artist era sijja kukola ki sijja kufuna ka kickback biki kati naye Fina namugambako emabega account ebyo by'osoma asoma ebyo obwo obusuuti oli professional tojja kufunamu funawo bw'obeera omubbi. Kituufu kirabika weetaaga kuba mubbi mwasussizza amazima. Kituufu kati nno ekiddako ofiisi mulina ka ofiisi katono nnyo temwegaziya mutuulamu ng'abantu 9 president mwali omu bali abaana balina hotel suits, in fact suits. That's true, yes. Kati simanyi Uma tuli kuki kuba nno nange gye ndi mu Uma ekyo naye mukwano naatera okugenda saagala mundaba ate nga ŋŋenze eri kuba eno obwavu ndaba bungi ate ndaba bongera bakuba kikono ŋŋenda eri sikulinako buzibu labayo naye bwe mufuna mumpita nja kudda. Buli ayagala okitegera bw'oba olanga federation kuwa ky'oyagala essaawa zino bannange genda okitegeera nze nga sindisobola kusayininga on because nze nina obuvunanyizibwa ate bunene nnyo enkya nja kuswala nnyo naye kati gwe tojja kuswala nze ŋŋende gwe genda so tojja kiraba bubi nedda era bw'ofuna wano akawogo ŋŋenda kubira kugambe kati kye federation kyawedde kati komawo eno nayo tuyinayo kuba Uma bannaye muli baavu muyita abamawulire mutuwa kyebiri ate nga tumaze kitambulira ennyo kwegamba simanyi president ekintu ekyo kirowoozeeko. At the moment Uma tukyali tetulinawo sente temulinaawo siga temulina maanyi naye tetulinawo sente just muli bakazi bazibu temugenda nodde ekituufu kingi kati obuzibu kati sinayiga bubbi naye bwe njikuwa obubbi mujja kundaba
Kweyiga obubbi. Bw'oyiga obubbi eno uma mugenda funa office abo bonna bogide bayinza obbagoba. Oli mutuufu. Omala kati Federation bafunayo Nyamutoro kati twetagana ffe okwanayo obaani. Naye kati ani gwe mulina yeeyo omugezi. Mulinamu omusajja omugezigezi mu uma. Bigayi yabiva. Kati ekikulu gundi yafumbirwa. Fiina singa teyafumbirwa. Fiina gwe yafumbirwa tamanyi Luganda. Twali mufuniddeyo minisita okulabula Kenzo yafuna Nyamutoro. Kati naffe tufune nga bwolaba gundi waffe admin. Bigayi talina mukazi. Bigayi mumusindike. Lanisha tumufunireyo minisita. Lanisha yatandise obusuuti. Tebabyagala. Kasi atandise obusuuti nemanya naye abasaze. Bigayi ono ali mu t-shirt. In fact Bigayi akwaneyo kiminisita. Ninayo kiminisita kyennina. Abula Bigayi. Ndowooza kyembamba kolanga uma. Kuba kirabika empapula nokola ebituufu kiganye. Kati tulina kikola kya buyaaye. Kati Bigayi akwaneyo minisita yajja tutuusa. Ate we mufuna minisita musookere ku copyright. Weewuunya kati n'ekintu kakugambe. Emyaka gye mbadde mu president Uganda yonna emanyi nti nze president w'abayimbi. Naye sisinkanangako omukulu. Naye Nyamutoro abadde yakatuuka bana ne bagende wa president. Ate bangambye baba president tandabawo okitegeera. President mune takulabawo oba kiki tandabawo. Mbeera kutayagala bakinja sama. Nati oli nnyo na wa luzungu. Okitegeera. President namulaba abantu b'oluzungu. Aboogera oluzungu olutufu tabaagala. Kati Bigayi akwani bana Bigayi tutasi. Bigayi ayina ennyimba zayimbawo zitakwatagana ajja ayitawo. Ayita. Ali self contained. Ebyo biyitawo. Era lwako Bigayi nayo kiminista. Bigayi ye just umeeyitewo bulungi. Teyeewadde bw'embudde. Ebituufu biganye. Paperwork aganye buli kimu. Nabalaba n'engamba bano nno professionalism gye baleese bano. Kabaga olugwa. King Saha atali wammwe. King Saha. King Saha gyali waffe and then also ali member wa SACCO eya Gunde ya Federation. Member wa SACCO. Mugezi olanze kugamba woba ngoyagala. Kyolina okukola ng'omuyimbi olina right ebeera mu both things. Beera mu Federation. Naye mukoze bambi. Fiina era sinkanyeko president. Not officially simanyi sikiwuliranga na composinga. Tajja obusuuti abugyemu. Akola atya? Ajjemu obusuuti Fiina atabuke. Ayambala ki? Atabuke addemu ayambala amagoyegoye agali awo Fiina ajja avume Federation naawe oveeyo ovume Federation oba balina kye bakoze batalina kye bakoze vuma Federation. Government byetegeera. Ebyo government yatekolagana na bali professional. Tekiri fair. Zera mbalaba akaofisi akagenda batta kalinga sauna baba musasula. No. Mbadde bayi mukasasula naye katono nnyo. Obutasasula mwana gwe nga twalwana nga twayomba. Tusasula no rent wano kuna. Naye kati mwanaye mujjula mu kiba kitya. Muli mu fani. Fani mweri tulina n'amazzi aganyogoga. Era mwe mwageeteeramu. Tu yana you take water. Naye emirimu gitambula mu uma ono saaga. Gitambula naye ensi tegimanyi nti gitambula. Osina butter promoter yali amututte nga ze mukwata. Nabiraba bambi. Mumasebo. Nabiraba. Ebyo mubikola naye tebabiraba. N'abayimbi tebabisiima. Gaza ebweru bamutawaanya. Olozane. Ani ayamba Fiki Gaza? Badde yali email ya uma. Tubula kugamba amaanyi tulina. Kale singa babajjamu eyo gundi. Naye sente bazikuumye. Mu kantu ako ne baba wa ofiisi. Blood. Okimanyi tubaitwadde ekizimbe kyennyini kubanga ekizimbe kyennyini nga kiriko uma emirimu gye tukola bambi gyo mingi wallahi bambi mukola nze bamanyi mukola naye nakiraba nemanya enkola gye mukola temujja funamu bintu bya kumenka kati kumenka baba wa sente zigula emmeeza ezo emmeeza ezirimu naawe noonyiika noteekamu ekifaananyi oba kya myaka emeka president nenga nno eno uma terina waliwo nga bwoti bwolina okuba ekifaananyi okiteeka ndowooza naye wagamba kano katoyi ke batuwadde nteekemu ekifaananyi kyange ekirungi mulimu ekyange n'ekyomukulembeze w'eggwanga naye engeri gye yatumyemu esente banaye Museveni tumugjeyo mumugjeemu teekamu fiina aleta ekifaananyi kye ekyembaga nga n'omuzungu mumanye lumu Federation fe batuleke tuteekemu ekyange n'ekya fiina mumanye nga bwe tegere tuli fekka simanyi oyo mugendako eggulu baba wa ssente nga uma never received any money ziri baazibamma bambi nda sente awo ze nalimba ze baba wembajje mbasabirize naye ne zigaana nomanyi we boogera ekigambo industry oba olowooza ffenna mwetuli ne kazi n'akategeera nti we boogera ekigambo industry si ffenna some people bange waliwo biliyoni ezafulumye nga za industry kati industry kirabika yeeri si wano kati baffe tuli ki kati mwe mulimu ki
tuli badongo mulina face value naye mwandi omulimu gwe mukoze kufumbirwa ani naawe tatifumbidwa mu uma olinga gamba nti National Theatre yatuwaswa waliwo akafumbirwa ne Fiina naye n'afumbirwa birungi simanya mwesonyiwa gwe ne Fiina congratulating by the way milestone eyo nene abayimbi bameka bomanyi nti bafumbo gwenne kintu kikulu ekyo ekikulu ate nze kye nayagala mwafu ono gwe waliwo akafumbirwa noli n'afumbirwa buli omu n'amanya tekyali alina munne ku buzibu akyalinako munne buzibu anti mwaliko abajja n'abajja tewali naye mwe bajja baana bajja mwekka abeesonyiwa ate musiganga mukola mwenna like it is not easy. No, men are not that important, you people. Mwakiraga nti they are not important. They are not that important. Kati mwakikola mu nyizooli. No, nedda si bwe kiri. He's not an issue. Okitegera. Omuntu obanga waliko naye n'omuleka kyekyo. A man is not that important ovudde mu mbeera nedda. Mbokube munno kimama mwesange mwesooze. Nedda mweswaze mu bantu nedda. Naye kiruma ekyo nno. Abakazi b'oyagala ne baddiŋŋana ne bakola bombi. Kiruma baagala tulwane. Ne bakole bati. Bafune like abawulira ng'azimba ng'omusajja. Kwane mulala. Obudde tebuliiwo. No, there's no man who's that important. Kale kabeere mwana wange ojja kunsanga nno nga nkuba ekikonde. Manyire omwana wange ojja kuntegeera. Naye omusajja no nedda. Kati sande zino zaatuyiseeko nazo. Mutemwafunye? Tetwafunye. Tetwazifunye ddeya. Ate olowooza lwaki ndi wano nkuba pulaani. Zino sente omanyi buli wedda n'abayimbi bange benkubiddeko nga nategedde kati Chali bange ne mbagamba bannange nno nategedde mwafunye ssente ne bagamba kubireko. There's something wali ekintu kibagezako okutufera. Omuntu bw'obanga olinawo wa signing, first of all that money you can't get it without signing it. Si sente nti zaguddawo zababbi oba zavuddewa mu cartel. It's money from the government. That means it's passing somewhere. That means somebody has to sign for the money. So bino ebagamba gundi twamuwaana ebiki tetwagala mulala. That's not true. That's not true. Bwanga wagaba sente obeera olina paper wakalaga nti wakola otya. Wagaba sente. But that is just propaganda yo government. Abayimbi bajja ne bafune sente ate mu kamera ne bamenka abantu ne bakyuka. That's not true. Nze wembanga uma nakuwako kazibe 12 eza media. Oyinawe wa signing. Kyova uma twabatakati. Waliwo gye tutasayininga mutusayiningisa emitwalo 2. Bannange. Bwe mufuna obudde uma mugireke. Ennyingi bwe zijja era nazo mujja zisayininga. Era zijja. Tulina association yaffe y'abamawulire twayagala nnyo tappinga ku uma ne tugamba weka tugende bano twabanga ab'amazima kiganye tuli b'amazima tulaba tufa bwavu twakutedde association nno dda twagiwandiisizza dda eri mu bakulu era essaawa yonna mutulaba mutuyita nga tubaka tujja uma tujja nga wa naye nga okay katuyitayo nga binaatera okugwa tufune ekyebiri bagamba omunaku takola ki tatondowala kati umafe banaku nga mukoze kale omanyi federation omezeewo omwaka federation tukoledde ku bwerere emyaka nakati ng'ogivuzeemu ena wasanga waliwo agivuze 5 bali bangi no before me tewali president yawangala more than here tewali buli omu yali quitting after at most banga naawe toli mwangu bw'otuula awantu oba otuddewo nange nali simanyi gy'ova si kumpi bagadde okujja waawo manyiwo tosobola kunzija ku mulamwa kiri nga tukirese nti oli focused naye ne gy'ova bawabanga bagadde nnyo okujja mu ofiisi eyo naye buli ayingira awo alina ekirwadde ekimukwata kyokka mu ofiisi togituulamu munesa yajja ogitwala yalwala okuva otava ku kitanda naye ekigambo yayogera kimu njagala ntebe ya uma era baakuleka kati buli ajingiramu ng'oga do you know where I come from? You will not manage. Do you know where I come from? Do you know where my mother comes from? You will not manage. Ng'odde wakambwa ate weetuli obeera olabirira baana bo. Kikyogezaako okugamba Zubedah. What are you trying to say? Like nti otambula n'emizimu gyo. N'emizimu gyange. Nti bw'onumbaganya nga jinga gikulu. Bw'omala mbw ate okubalaga nti oli mwangu. N'opostinga efaananyi ng'oli mu church. Baga she's a prayer woman.
Baboda tolowooza nti nze. Because you know me as well, you are my friend. Face to face. Yeah, one day, one time. Bakuleeterako bakubuuzeko naye banajja mu office. Sina mizimu dia. Banga abotuka ku National Theatre obeera weetaatala muguuni mu parking nawe otyayo waggulu. Toyagala kufa bugumu. Walekayo Fiina yeetuulira eyo. Ayongera kusala weight. Ali muri sauna emununa mu masavu. Baba we office. Ale mutwa office Zubedah lekera otuvuma pipo mtusasireko. Government eganye ndoza abantu abali mutwa. Abantu babasondere. Tukoleka woshi. Kuba ndi omuntu nze nja kujjanga kube. Temujja kujja. Naye bitu bya kawoshi sibyaga kwa temujja. Tujja kujja nti atujja bogera kutuga. Oba tukoleka ate mutuuse wano. Nga ya umma. Mumugenye omukulu muyitani. This one otuveewo. Akantu ako tekati. Nye muyingira gundi nga bwe mwagala. Kati temuyina era kye mujjayo. Parliament. Tubaine ogamba ffe tambuza paperwork. Abayayi bo bakola byabwe. Anti omuyayi wano yawangula. Kati batuwuddisa ne tuddawo ne populars ave tuwandika bi program binene webiti ebigasa omuyimbi biti akaba nenga birungi. Akakondo ne kamumenya. Esente ne ziyita emmanju bweziti. Ezituka abulisa muba ne fayiro. Naye kyewuunyisa is that at the end of the day policy ziffe zetusuggesti ze bakola ki? Zebagenderako. Nati kati olaba bali ekirungi kibayina bamenyeka kitono kuba mu byonna muba mumaze biwandiika. Ali mutuufu nnyo. Bane bagezi. Mwe mudde eno kufumba nakubyeko Cindy. Now have this, write like this and then send it to the then I'll come back very morning then parliament. Bali olujja parliament twagala sente. Egamba bawala bayise wano katwategedde ekyokola kati katwategedde kati ffe tugenda kikolera ddala. Ate mbu mwava mu kamera. Bali babeera nnyo mu kamera mwe mwava mu kamera. Mbu mwefuula serious. Mwava mu kamera gwe ne General Secretary temubeera mu mawulire. Kola emirimu anti. Ebyo mukola tebabyagala. They want to see oba abantu mubali kumpi. Negwe linda mukama agenda tujjukira let me tell you. Then mujja tulaba. Mujja tulaba. Myaka ena nga tabajjukira. Oweddemu essuubi bwo. Nze lyanzigwamu dda. Ate kasafina bamuwa obwa chairman oba ku board. Nja kukubira osayininga wano emitwalo 5. Anti bali tukuwa ebiri. Ja sayininga ebiri esatu kitundu. Mitwalo 5. Naye aba olumu mmwe bagumu. Nga sale baziba wanga mmwe bagumu. Blood no. Wallahi tebazibawa. Nedda tezituukangako. Kikulu oli w'amazima gwe naye. Kinyiza singa nali nafuna sente Zubedah. Ze soa kwelya nde bagaki? I don't mince my words, so akwelya ntama. Nja kubuulira nti sente bazituwadde. Nja zikubuulira. Sijja kuddamu ebyo. Kuba waliwo sente zaali zirina ofulumaawo. Ne zisooka bazigira bati. Ofulumaawo tuziwulira buwulizi. Zinali mugumu nnyo nga manyi there is no way they can give money to the federation without giving Uma. If they don't know what we've been working on all these years. Kwa buli kimu bakimanyi. Olaba ekizibu kyendaba ku Uma. Oba nammwe kye mulaba. Bano abaana be baleeta federation balina omuliro gwe baateekawo. Katulabe ekyo kye bakola buli Wednesday oba buli Lwakubiri. Buli Lwakubiri. Ne abayimbi lwaki beeyunirayo nnyo eri nga wano ne bwe mukola jam session kubaako batamiivu. Golooza kiki? No kati olaba kyonna kiri about funding. Bw'oteeka wano ku National Theatre n'ogamba bayimbi nti buli azze drinks za bwereere emmere bweri. Biri bya bwereere? No, but everything is catered for. Bali emmere ku jam session. Asasulira emmere. Simanyi? No, they don't pay for anything. Buli kimu bakisasudde. So it's a free gig. Artist agenda kujja afuna ekyokulyawo n'ekyokunywa kya bwereere agenda kujja. Nedda ndabanga abayina ng'egye bapromotingamu abantu bano n'abaana kati n'abaana ba upcoming beeyunira nnyo eri. Naye tekibagasa kubanga yo teriyo bafani eriyo bayimbi. Abayimbi tebasasulira concerts tebagula CD. Tebalina bagenda okuyamba mu career yo. What you need is your music to go to the fund. Oyo yasasula enkya najja n'akulaba Zubedah. N'awaayo emitwalo 2 omutwalo 1 najja n'akuse muyimbi munno. Omuyimbi munno ogenda muyita ajja kuyimbireko. Talina zaakuwa. Kati Uma ekoze etya okulaba nti abayimbi abagirimu bafiiringa nti muyina kye mubagattako? I think omuyimbi okutegeera Uma byekola alina okujja first of all n'ayingira Uma. Ate olaba Uma batwerabira nnyo mu ngeri z'amasape but abayimbi babeera n'ekizibu. Omanyi bwe gye bajja.
bangamba mmwe uma erimu bakadde abavaako abayimbi bafa wali owuliddeko nti federation ezise uma naye nalabako abayimbi ba uma nga batambula nga bonna badda bemulina era n'abayimbi bedda olaba afudde bambi uma eyanguwa kati no kankubulire bamemba ba federation balina uma card 90% of them bonna yes they have an uma card era bwe kibalukira mu uma ogenda balaba bonna nga bazze tulina abanene bonna just beteguddemuko mbeera tewanawa kugwawo kyakabi naye kati gwewo ojja kulaba mu elections tewabalaba ate osobola kubeera part of the elections nga toli member wa uma bonna balina card so they are all members of uma akalulu wakabba naye nedda ddi balonda tewayitamu n'okabba abantu nali okukakana nga babisazizaamu ebiri nga bamanyi order from above negamba cancelled nga mpangulira wa mu angoki obulu wafuna butono ntya yamanyani yamanyani yajja mu time elections nobody knew him nagamba wamubye atya ntya baddamu ddyo londa bantu bali banabe e Kampala ate omanya ani alonda sibe Kampala we balonda ba artist abeyo Soroti Northern eyo mbali twasa kuwangula eyo oyo yabeera kusimwa ati kati oyo tusobola mujja kusindi kati ogenda kuddamu wesimbe wera anedda okooye olina abaana b'okulabirira olina olinnya ennyonyi nakudda kubiddako kino kyo nkimaze kati naawe oli waddembe oga nti nyingira federation oba uma bw'ovaako ntegedde ekikujjayo obunaku obukooyo obuli wano omweba olw'okubanga naawe oli president naye nga naawe kikutamye yafuzeeko emyaka enagwe kimala omenyesena nnyo kampa omuntu omulala olina okubeera mu bufumbo bw'ekyavu ng'ate waliwo omusajja akuyita wali omugagga si kyangu owaye mukwano gwali lubuto ani the queen mukwano gwange ani goga mukwano mikono gyange gyonna ngimanyi teri mukwano gwange ali Queen Sheba si mukwano gwange muyimbi ali lubuto that's very nice awesome anti lulimu ali mu bato nga twogera we have kids we have the husband now you have the house now on the visual same ani akugambye nti obufumbo bwange kyafuuka kyakulwanisa batugamba mbu kyetulwanisa tetulina kirala ekisi kyakulwanisa mwana nedda this my life is my joy okitegeera ekyo it's not a weapon no it is not a weapon era nze musanyukidde nnyo bw'abanga ali lubuto baamu aboogera nti ali lubuto ye tanaba kukyogera atanaba agenda ajja kita ku show ye Lugogo nga Rihanna nga Beyonce bwe yakola yali Beyonce yakola reveal kati naye agenda kola reveal performing nga Rihanna we performing nga ali lubuto kati nkutegedde sigenda kuba kyakabi nnyo tojja baayo nze musanyukidde ojja baayo Lugogo date baagitadde sirina byakola nja kujja Chichi madam Chichi wembanga yajja ku show yammwe yajja kuwagira munne yatadde date ngamba yajja kuwagira munne so nange wembanga sirina byakola nja kujja kintu ekyo kinenemu kiringa ekitono temwagala kituufu bwe buzuuba nze nkyagala baabo be batakyagala kasita njogera naawe so mbona abatalina byakukola you will come yes if I have nothing to do I'll come baye bwe mba ne show something njagenda nkole sente gwe walikoze eki nandize ngenda reveal ndoza gwe si because tekibangawo ekyaki gwe tewatuwa review tewakirowoozaako like tewayagala tuwa kyanjawulo nkutegeera I hear you. Na my position yeyo. Bwembanga sina kyakola mujja kundaba. Mujja kujja. Ozeewo. Abantu tebakyakuvuma nnyo gundi. Kabuto wano. Mpola. Abantu bali balowooza you are pregnant again. Nga bagamba imaama buli ssaawa. Onoobeera mu ekyo. Obuzibu kyeki. Ati kati ffe nga abalabirira abaana bammwe ba in-law.
tuba tulina okubuuza nti buli ssaawa ozaala biki mukoyo balabira kati oli mu gym yeah ndi mu gym bambi twayogedde nnyo n'obikoowa no si kyekyo omubiri gwetaaga time Zubedah oli mukazi omanyi ndowooza nze mbikola kulya mmere kutuula awo no but omubiri gwetaaga time tosobola kuva mu kuzaala n'ogenderawo kitegeera ekyo nakikola mu bato because naye nakazaala nekuba bato but after the battle I decided to relax tosobola kupapa kitegeera mbwagala kuddawo I'm not 18 years anymore I'm not 25 sigezaako kuba kakasa ndi wakabiina mu mukimanyi kati naye neetaaga okwewa ki obudde mpolampola yake kaseera kati simanyi empozi alina emyaka emeka 38 ngenda kweza 39 by the way next week yes 38 ngenda kweza 39 temwenkana ne Rebecca Jingo hati Rebecca Jingo agenda weza 5 nshia naye alabikanga waabiri kwe Rebecca nga akuze I'm making 39 kale bami ndowooza obumpi bwe bumuyamba obumpi no buyamba nagamba abantu babutuvuma naye bulina bwe buyambira yes that is true abantu abampi balwawo nnyo okukula like omuntu okulaba nti akuze abantu bayombera nnyo make-up kiki obiraba naawe bagamba nti make-up artist wo si mulungi kubo kunze mbyagala nnyo byakola olaba bagamba beauty lies in the eyes of the beholder I am the beholder kati nze asalawo kati goobola nga tebikunyumidde tontunuulira tunuulira balala mbu ne baddansa b'ennyambala yaabwe tebajagala omanyiza ekinsesa mbu bambala obugoye bw'ennabugabo lanze ekinsesa ne mu bato sabo kye baatuvuma ojjukira baatugamba mbu baddansa bamwe badde bambadde nnyo nabugabo biki abaddansa ku bato eye ate awo balimbyemu baatubala leggings Bruce Lee ogimanyi okitegeera Bruce Lee ebanga big budget mu buli kimu not Bruce Lee on the battle the concert yeah our dancers we are putting on nabugabo that was a big budget show namwe wetegereze big budget show bakuwa sente but no gano bambas nembambaza kubanga zaaliwo dia but kati tuvume ekyo badansa baffe bambala bubi yo muntu ali online taze ku show alabira online natandika ku editinga okitegeera nzize ngato za sindisi zaagala simanyi ayambala bubi mbo yambala bubi you have a right to edit me okitegeera nga fan mukazi mufumba ina n'abaana naye laba byayamba bato bya tojja bondaba ku TV gijeko channels ziri nyingi oba ziri mmeka ziri nyingi nnyo change the channel laba muntu mulala kati nze ate buno zino okwatako wano tebagala nkwateko naye musalewo kye mwagala bingi bye tutaaga okukakana tetugera kugoba ku stage muno bw'oba ozina okwata akazindalo bwoti nomaana okwatako wano naye mu bato wakwatanga wano kati nga tugamba kiki yakeddemu olukindo terwakwata naye ngamba nengaddo we tugamba yasindika omulaga muwa kiso wamuluma paka we baatugamba music avaawa mu lubuto kati laba omukazi wabeera olubuto obeera wekwata ku lubuto all the time kiringa reflex buli kaseera oba wekuteka kati nali nakazaala nga kakyalimu nga every time era nesanga nkoze eki netugamba kiki tewali kyali kinuma no just nali nakazaala my baby was 4 months old when I performing it so I was used nga namanyiro okulukwatako not because waliwo ekyali kinuma oba kino twali nawo tugutemye naye mwine ebigambo munnange bwe Uganda nagambye kati ffe ate awo tulya kati mmwe abatatema mugambo ate musula enjala kati ffe tugutemera ddala kale kasanziremu ebibuuzo olumu ebintu biba bituufu ebyaki ebimu kati ekyala bagamba mukwano gwange nti engoye zakwambaza abantu tebazaagala Chali gonza takwambaza nnyo ebitengi tebabyagala tebampitanga mbwate abise obanga toyagala bwe nyambala tompita ku mukolo gwo oba si kyekyo bwokutuuka omukolo gwo ng'ombuulira ebyokukola ki ebyokwambala kyoba omanya nti nze buli wengenda ku show sigenda nko ku show client nanyiigira it has never happened client ansasudde aba musanyufu bitya ate ffe abatasasudde amwaboogera okitegeera mwe abatuuleyo ne mwogera ebigambo bingi naye who cares nze mba nkutte sente zange kati aligonza togenda muvaako anedda naawe mpaka last ate buli shoyo yakwambaza abansasula
bo babyagala okitegeera kati gwatansasula lwaki nfa kunfiira ku gwe olaba ne bwaba sister oba olabanga abantu bakicomplain so kyusa nze sinnakiraba abansasula tebanna complaininga kati mawabeera online mwe sibafuna mumwe abagala okuyomba muyombe omanyi kana akatatai koyambadde kabadde nga kanude kalimu ebitulitiriwe kakobadde kakomaano ng'otadde mbodde sokisi eyo oyambadde engatta ennungi baagaye mbu bagikuwa US wagenda naye bannange Zubedah twogere ku birala va mu ngoye zange kati tulina kye tugenda okyusa ababoda mbadde nya ebibuuzo byabwe mbimaleyo sina kyengenda okyusa ku ngeri gyennyambalamu ati bw'otuuka okumpita ku so tukugyeko akajanja chance yokka joina is when you call me to pay me you tell me what to wear naye obikkiriza mbikkiriza naawe mbikkiriza kyoba omanya ne Wakabaka nayambala bye yali ayagala nyambale nakiraba ekyo nesimanya wedding simanyi kinayambala be baali baagala nyambale bye nayambala obabuuza bannange mbasabulire ki online I mean of course opinion yamwe endala but it doesn't matter so biraba ne tebikwatako tebinkwatako munange nze mba ndaba you have freedom you don't like Cindy don't watch Cindy you don't like what she wears abayimbi bangi abambala obulungi laba abo kati bagenda kukusiba lwa musajja w'abandi namukoze nti ono eyakuwakalanka perfume owooyo kwale na mmolo bangaye mweyagala batute mukoti kwa tweyagala kati waliwo blaza we I mean blaza wa mukazi we ko bangaye gayo batamanyi Luganda na Zubedah oba mu Nigeria oba mu Congo agirwachi naze eno interview njiganidde ebbanga simanyi lwaki naze naye banembade nga kunyigira era yo agimbadde mukolimidde nga bwe nakolimidde fab bale njaga mmanye nti eno interview njiganidde ebbanga ono demo ebintu byayogera binyiza mbwate kiki muganda wa Gabi yakoze ati si muganda muko wa Gabi yajja nga ze kutanulako lutalo bamala okutanulako olutalo ne weefuleera professionalism nga bw'otera okukola n'agamba kati kagende ekira muloope yankubye n'agenda n'akuloopa ne Gabi ne bamulooperamu kati Gabi naino sasula mbu $1,500,000 okulaba nti omusango bagukujjako osiba ali kwale nangayo kuba perfume kamu otutte ne nono manager wa bamuwa perfume za bwerere kati temuva out mbwera ne kolo mwali babiri ne Gabi out ku skies kati Gabriel Ba musajja foreigner mu Congo omuntu eyandopye Dr. Muna Uganda amwita Dr. Lujja I think that's the name kati gwe mwakuba bali related batya ono muganda oli mu Congo muko musaidi ki ya mukazi wa Gabi naye mukazi wa Gabi naye mu Congo naye mu Congo munange kivula ino story yo tegatta so lwaki oli mu kooti tewali reason lwaki ndi mu kooti just oli mu kooti njagala okunyumya nesobola kunyumya kuba tuli mu kooti okitegeera literally ndi mu kooti for nothing just because somebody adaga kuntiisatiisaamu awo nveemu akajoba Gabi mugamba aziweeyo akuveeko tulinde tulabe kubanga ezange bangamba oli muganiriza sweet nzikolere sente zange nzikubirako samma nentuuyana nembonaabona ate mmale nzikuwe ng'olimyewa akabamale kunsiba bangamba sente yo jjejjako ddala eyiyo gye bayita sente y'ekikazi bannange ekituufu in fact eno ya kisindi kuba wali abakazi abazigaba wali abazigaba zine sente za kisindi bwera mu byafaayo omuntu avaayo n'aganzenera sente ya sindi abamulala kituufu aba yeetaaga bamuwe ne reward nti bannaye ono yafunyeko eza sindi omanyi lwaki Zubedah I hustle for my money. Okitegeera tulawo nenjiye ennyimba mwana nzisagala kuyiya bintu byampandikidde njagala tulawo ne wandikire that means obwongo bwange nembufumba nenjiya full package nosoko babba videos onezebula nozimala noteeka omu okitegeera kwegamba byonna bina nembikola kati gwagala kuveni ku sente z'obwerere lwaki kanti omaze ojjukwa video bakuvumye evumye okitegeera nene malenze nzikukwase ng'olimyewa full package mwabba video z'abantu video zetwabba twali tugezako okubalaga nti tuli buli kimu byonna ekyo kyali kitegeeza ate bannaye basiro laana tulwawo tutegeera ate ozaako twakatege tumenya
wallahi tetwakategeera mwali mulina kitugamba ku ntandikwa tibasiro laana bannaye kano tukutte okutegeeza nti she's a full package nga bwenzize all you slow people kyembadde ngezaako okubagamba mu video ya full package is that nze ndi ebyo byonna ndiweetaaga kutambula wambu onoonya kyeweetaaga kikino nsobola kikutuusaako nakati temuzibu nga Muhammad Ali bannange kati noino agamba nze ndi wakabi nga Muhammad Ali ragana bawasana basiba kadali abalowooza ngendo obudde bukyali bonna bajeeyita bagambe King mwali naye bwe bakuwasa kye kya King tewakyejjaako nze nakyeteekako munaye tewali yakimpa ofugika gwe nedda nno buuza Mr. Okuyo kyenkwagalako ekyo sigala omuyita Mr. Okoyo my husband omwami wange naye mbwe ennaku zino baswazaamu ngamba babayita nno batabani ba Falaawo wakawulira akakagamba nti baswazaamu naye gwe wabimanyiira olaba omuzungu yagenda olw'omuddugavu. So it's not new to you. No, that is not how it is. You're not saying it properly. I nakula. You understand? Yes. I have all the plans to keep Mr. Okuyo. But if you woke up one day and you wanted to go nakula. Agende. You can go. Bangamba omuzungu yakufera. Nakusuubiza ensi n'eggulu. Nakugamba jangu eno. Yali Itare. Naga jangu Itare waliyo studio. I want you to get a record label. You're going to be more famous. More than in Uganda. No genda buno bano be waleka eno basi no vuma ngogenda eri kuba famous. Bo watuuka eri nga baboola abaddugavu. No tunatuna munno. Abuli ogenda okuyimba, oyimba batunula wansi. Ogenda okudda nga Bruce Lee mulimu Maya. Nedda story ate mugimanyi sagana giyingira mugimanyi. Ai je watu wanfu. Watu wanfu. Amazima nawane ngategeera. Naawe bakukwata disorderly. Nadda kubanga nafuna failure. Waddango muzungu. Eri bakubodde. Abayitare. Black. Kyagaana kwe kudda nawe ekyo kibalekere ntokireka baboda abo embwa ezo zimanyi okunnimba olumu nyamba ombulira amazima bakuboole Italo no bannange no nagenda ku holiday sagenda kupakasa sagenda kukola nagenda mu holiday nze kunyumirwa bulamu bwange naye mbigambo byakugamba mwalimu ekigambo kya record label no like nedda tekyalimu mbongenze ojjukira nali nkyali mu blue 3 naye sina plan zifuluma blue 3 wavaawo bavumye nedda navaawo lwa holiday ffenna twali ku holiday eyo yemboozi gy'otuwa naye entuufu ye nedda yentuufu ffenna twali ku holiday dia yeeyo tewali ndala aye naye mwe terina bukakafu oyinza okulooza erina n'obukakafu eri gy'oyogeza amaanyi ze nino laagasho nno era wantuwadde omwezi ne date gwe age ku ngeri gy'olalasamu ebintu saagala kwogera ebifo naye kyoba omanya share next year guno omwaka nyinza olaala aseera ebifu nga bw'obadde otambuza anti abantu baagala toweza nnyimba 25 kati sooka oyongereko kinnono njasooka ennyongereko ziwererera kuba nnyingi munnange ekyo nti mpeza n'ennyimba ana more than 40 songs. So kola show single-handed hours. Atwagirabako. Dawa. Ate kwolwo no kubanga competitor wange yatuka nakoowa. Naye nali nakatandika butandisi. Fe twalooza nnyiba ziweddeyo. Anti olinayo wayimba oze tutategeera nga tuwuuna buwuuni. Ati weeziri muyinza okwanga mwe temuzimanyi ekitegeeza nti eziri. N'oluzungu lukendeeze bw'ofuna obudde oyimbira Uganda. Obeebe oli mu kwetunda international si kitegeera. Ne bw'oba oyimba oyimbira ffe walina bwe wayimba nga tetukitegera. Abatamanyi luzungu mulowooza abamanyi oluzungu tebali bawerera no educated Ugandans. You're taking it personal. Yeah, but that's not how we work here. We respect hosts very, very much. Yeah. Okay, what I was trying to say is that there's an audience which speaks English, which appreciates those songs, the ones of the English, and then there's you. Oh, okay, the ones who want music which is not so much,
which doesn't have a lot of English. Gezako kirungiya. Nate nkole ntya munayaga kunnuma. So kati ogenda tuwayo ennyimba awo mulyoka ote concert. Ngenda bawo ennyimba eziwerawerako and then ndyoke nte concert. Ku concert ati simbe ne album gye ndi okwanjuluza, not just timbayise wisi. Ogenda tuwa full album mpya. Oh, yes, absolutely, yes. Nga nazera gwe ziwandiise. Iranga ezisinga nga nzaziwandiise. Guno mwaka njagala kukolamu ne ba writer okimanyi olabe be bakuwaayo full package nakola ne Viper ranking n'omulenzi gwe bayita CS. We actually we put our brains together and tukolagana fenna. So this year ndikuwa writers more and ndikubayingiza more into my art. Yes, I think I'm ready to introduce other people into my style. Yes. Neba nga toyina mikwano onooba kuuma. Sina mikwano nina ba colleague. Yes. Kati so toyinayo mukwano gugu. Of course nino mukwano nti my friend naye mu industry naba colleague manye wali ejjotuka nga tosafuna mikwano just wayamu abosibeetaaga obeera ne mikwano nga buli omu alina bwakugasiza kati yo level gye ndimu. I can't just have friends mutukole olugambo nedda ndi mukazi mukulu kati mbamanyi nti Zubedah muyina nti bwe muwa oluyimba asobola okuntambuliza oyo mukwano gwange nti oshegera nina mukwano gunti oba kati ye oyo ye publisher, that is my friend, we'll hang out naye nga at the end of the day alina kyangattako kati navamu eyo age ya just oyo mukwano gwange just kati awo siriiwo. Kasikuwa mulaba yakola atya yagamba mukuze mwali muswinga kaawo muyina ebyoya like wanayogera ebigambo bambi bwati bwe yakyogera. So Jackie yajja wano kyamulumamu. Jackie akakuze kituufu nnyo she's more ali mature bambi yagamba no it's not good okuva ino yogera ekigambo bwe kityo nga nenda babambi ng'obulumi. I guess angoye endala mutuufu tulina ebyoya ate mula tetubirina si kyekintu kyetwogera mu bantu nati wakiri era yes si kyekintu kyetwogera mu bantu naye si ekintu kyengenda okuwakana nti tetubirina because you have it. We have it. Even people who are younger than us, we're younger have it. Yeah, so for me, okay, yo ango yange yagamba mbu show weggwa mwali temulina kiddako. Nze njagala manye nkyakuba show Jackie alina show ku catwalk Friday Njiraba kikuba ne live band mulaba awo bamutimba banga mugenda ne Bulaaya blood tuli okay. Just because omuntu taselinga mu sitting room yo tekitegeeza nti munayo gyali tali kikuba abeera kikuba kati waliyo olimba Spice yayimba mu endongo gy'ozaala wabalala bakola ki bagikoona just because gwe togikoona tekitegeeza nti buli omu takola ki tagikoona kati gwe n'abantu bomwe consoling nti nagwa naye munayo yo gyendi nkikuba mukuze nno mutandise okukolima kati kati munayo tekyatya kati naye kati katulinde concert concert ejja naye totukubamu omwana awo ate nsaba tukoleko tetugenda kuba muleeba buli ssaawa nakweraliikirawo ng'onyiga olubuto tukoleko oyimbe nga totadde ku bunkeeke fe bafaani bo kale nkitegedde ne Mr. Okuyonja mugamba bambi mususe waba n'omuyimbi omulala gwe tugenda kigamba mubakola babiri tubeera babiri era Nsonga ngenda kugizaayo ew'omukulu kati ndowooza bafaani bagambye tusooke naye toyogera ku linnya lyange saaga nkyankalanye mu maka I want to be part of your family. Don't tell him that it is me. Mbambugiriza boogera naye nga nze mba sikitegeeza. So Agi tetukubanja. Come to Zubedah.